Kyampiyoni w'eggwanga mu mmotoka z'empaka Byron Rugomoka yamalidde mu ky'akutaano mu mpaka ezaguddewo kalenda y'omwaka guno ey'emmotoka z'empaka eza Mbarara Rally. Ono emmotoka ye yagudde mu kiwonko nga kye kimu ku byamuviiriddeko okuwangulwa. Day one twavaako ne tugwa mu trench ne tumalayo obudde bungi ne kitufiiriza position eyandibadde ku mwanja ennyo nga ku podium awo dakiika 2 seconds 5 nga tuli eyo wansi mu kinnya, naye Mukama mulungi twasobola ovaayo ne tudda ku kkubo ne tuvuga rally ne tugimalako. Rugomoka agumizza abawagizi be nti wakulwa n'amasajja okulaba nga yeddiza engule y'eggwanga gye yawangula omwaka oguwedde. Abawagizi bange baleme kuggwamu manyi nti olw'okuba kati nfuuse waakutaano nti ate kati tugenda kuddirira, no, tugenda kusigala nga bwe tuli, ngenda kulwana n'amasajja, ngenda kulwana n'obutaweera okulaba nti engule yaffe tugisigaza ne guno omwaka. Ono gwe tusanze ng'aliko by'atereeza ku mmotoka ye atutegeezezza nti kati eteekera mpaka eziddako ezigenda okuyindira e Bukedya. Tuzaako Bukedya ya Mbale eyo bwe wati mu Eastern Uganda ye rally eddako, era twatandise okusumulula emmotoka okugezaako okukebera wansi ebyayonooneka, tugezeeko okuzzaako ebiddako ebitaliyo tubinoonye we biri, tusobole okulaba nga tuba ready ku rally eddako. Empaka za Mbarara Rally zawanguddwa Yasin Nasa eyaddiriddwa Ronald Ssebuguzi. Duncan Mubiru ye yakutte ekyokusatu ate Hassan Ali Junior n'akwata ekyokuna. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.